ate buli omu ali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Kiki gwe naawe nindaamu? Tukole ati kati tunakulinda mpaka ddi? Wali bootinga dda, nali bootinga 10. Oza wali bootinga emirundi ena, wali bootinga awo naawe oli muli booti. Toddanga ngulu. Kale, muzukke mutandike okweraliikirira, mwasuze mutya mwasiibye mutya, emitima gibabeere mu mutwe. Yenzo w'omutima ogw'ekko, ogw'effubitizi, ogwenge, ogw'obutaagaliza. Bw'otyo bw'wakole Ow'enkwe. Era ozirina wazikola ku Sky Soldier bamukubba eŋŋumba. Saazikola. N'omutwala ng'azirise. Kajiiko weebale. Weebale kumpa lugambo. Nedda Sky Soldier. Mwagenda mu birthday ya Namiiro. Ow'emmere yagwa. Kati mukazi wattu Namiiro. Mukazi wattu? Tugendayo. Kyusa ekigambo. Bwe tugendayo naga sikyusa bigambo kyo njogedde mba nkimaze naawe kati tunaasula ku ekyo mba nkimaze. Oyo mwana mulenzi. Mukazi wattu Namiiro tugendayo. Buli kimu kyali bulungi nga kimu tumwaniza bulungi nnyo naye mazaalibwa ge. Twayo ne Shalom. Ani amutegekedde pato olwo banne? Yagyetegekedde. Ekikkakatako abantu baba baganye okwagala weeyagale. This must be EACOP on set. Soldiers are in place. Follow us on Instagram at EACOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another EACOP crime. Oh, yeah. Ate gwa abantu tebajja kwagala. Olemmere mulya yani emmere gye baagaana olya. Agibayitidde mujje ku bwereere. Ate nayo twagirya yani Namiiro bamuloga ebyaddala. Namiiro wali wamuloga. Kuba gye yali yatwaddeyo bwereera baagirinnyamu. Tuba tulyawo nga 10 ajja. Ng'ajja ne babbaawunsa. Kati nga Sky Soldier abuuza ku 10. Kati 10 alina obusungu bwe Sky Soldier amwogerako dda. Ng'amugamba gwe ze kuwa bakufulumya obudde buneeno. Beera wa mazima mu buli kigambo ky'oyogera. Olutalo ne lusituka. Ne ŋŋaana edda tekigenda soboka. Ogamba ani? Ngamba 10. Nti ki tewali gwe mugenda kukwatako, tewali agenda fuluma. Oyogera ng'ani olwo? Nga nze yali mu kifo. Bwe mba mu kifo. Ba nina okwogera ng'ali mu kifo. Kuba nze saakola restaurant. Kati agambe nga njogera nga manager Namiiro oli musiru. Nga njogera ng'ali mu kifo. Ne bitabuka. Sky Soldier atona kyosa kunkola biki beetiisatiisiza babbawunsa abebazi. Olwo ani apika eno Sky Soldier ayina ani ku sayidi ye? Talina gw'alina. Okuggyako ggwe. Nga ffejja tutaasa buki? Butaasa. Tujjawo bujja basajja. Nedda temukwatako ke tumukwateko. Temukwatako ke tumukwateko nga zetalo ze tulimu. Ka Sky Soldier mumwa. Sky Soldier mga asirika takola ki? Tasirika. Kati munna abasajja akavugano kali mu restaurant mukazi wattu Namiiro akaabye omukola alaba gufa okitegeera byonna alabira ddala emaali egenda kuba omukyeri twali twakatandika okugulya nabamu tebannamalawo muguuliddeko obuwoomi nga tumaze okuguwulira gusonsomola. Kajiiko yangambye n'enkoko ye teyagirya bagirinnyamu. Teyalya naye ojjukira olwedde Kajiiko yali ava ku mukolo mulala alina gy'ava okulya. Kajiiko ali bwamu alinga bwavu ntamu ku ntamu. Kajiiko tukuba emikolo naye Kajiiko tokyasimba layini oleebeeta ndeebeete. So tuli ku mukolo owulira simanyi leero kyali booting. Tuli ku mukolo akavuŋŋano katandise akantu ke kafunda kalinga lukubo lwa gundi lwa toyi. Twesindika teri akyogedde. Twesindika ne tufulumyako abamu nga 10 katufuluma bwe byokufula bikoze eki biganye tufulumyako abamu Shalom n'afuluma
wabali bagakuba Shalom wabali bagate ye mukubira ki bani ate bamukwatako ba bodyguard bagakuba Shalom bamukwatako kati bamukwatako Jebbi atabuka juka bakamuza kumaino lwaniro mulimu ayino kulaniro omugagga Jebbi abagamba byonna mugenda kwata kuki omugagga omugagga temugenda Jebbi yakuma omugagga ng'omusajja gwagamba temugenda kwata ku mugagga akomeeri nga Jebbi ali eno nga bonna baja Jebbi mugadda waneno mugagga tufaite yagenda mukola ki mukwatako nga abe twaliwo ne abe muganda akeizo no gubawe motoka efaafa so nga bamukola ki nga tufulumya Shalom Shalom Sky Soldier yanedda mu mutwali mu motoka bali bagamukubira bweru manager Namiro n'agaanidda temukubira wabweru mu kifo kyange mujjeewo bamwagamu kwa mutwali eri nga ati wali wagenda mukubira tugenda mujjawo bujja tumutwala tumuyingize motoka no nga yatamidde dda Sky Soldier kwa yatandika onnyo nga tukola live ya Chaga ngo tuvaayo nga mukola gwe ne Shalom mutudde mukola kati munnaye ngali mu motoka nafulume mu motoka wa bouncer abire vuddeko yavulira n'ecupa ya yuggi ngalaji kasuka ngayita ku kajiko ku nnyindo yayite so amutuuka yali waggulu nnyo kajiko mumpi kajiko ali eno so ebyo gambu yampita wanene alimba tena we yamuyita waito sana kutuukako so bama yogikasuka ina bouncer gwesammukira echupa obone wa 10 yes nga bajja bali batanze okuwa emutya Shalom amayinja Shalom afulumayo Sky Soldier mbugwagwa wenenga afuluma yowo mumwa yava kasuka echupa lero zangenda funa bouncer bana ndowooza kati bwe bituuse yowo mumwa ataddeko kasuka echupa Shalom avayaga mugenda kuwa emutya yanga machi tebibaddeemu nange sibikola ki sibibaddeemu ba Sky Soldier avayo akoze olutalo ba bouncer bakomyewo era oba Sky oba gundi yadda ati emaga bouncer bakuba Sky Soldier punch yayitirayo nga mulongoosi wali ku ttaka n'azirikirawo bw'azirika ntuga kale biwedde kikola ki kyekimala ne badde eri azirise muli ku kyawo ng'ate kati bamukuba era n'agwa bakuba kiba kiwedde nanti otuzizzi biki temwatyamu abaliwo tewatya kuba ebyo si bipya bantu bazirika bakuba bantu babakubira ddala naye babagituuza ku ggwe muganda wange bayite basobola bayite basobola nze ntambuliza ddala omumwa tolaba nti 10 kali yayi tennatuuka tuba tennatandika ey'okuyimba singa tegenda tutandikira ddala nze sikwatwako nze ekyamukubira ogambye mumwa kituufu ate nawe wali olina ate alina abamuwolereza tena bamuwoleza talina balooya kati nze sikwatwako era bonna naabagala okunkwatako olina kundaba bulabi kuba olugalo lumu newonsonga mbusonzi mba nfudde oba ommaze olunsenga ojja kunfumita olugalo naawe lukulinga omusumaali lwaki tofa kyotiisatiisa abantu egenda kubeera no nga bomanyira abantu nga bobawoleza muno gwe bagambamu katono nnyo n'ofa tolintiisizza mu bubi wali ajja olunsongamu mu bubi okitegeera Sky Soldier wankuba engumi n'azirika bamukuba engumi n'agwa tumusula tumutwala mu mmotoka ng'otugenda kulwa kweva olwo bamukuba engumi n'agwa n'azirika yawanvuwamu ate teyawamu ifa yayimpawa nga tumusitula omukolo bwe gutyo gwafa gwa manager Namiro yafa nankula n'okuya n'angamba bambi keki sigisaze ne mugamba byonna bye twakoze twetonda tutuuse okwetonda ate wali wetonda nga Sky ye yayonoona nati yes kati nange naliwo mu kifo okitegeera ate Sky Soldier twali tuzze naye okitegeera kyali waffe bw'oba otambula ne kajiiko n'ayonoona kajiiko watasobodde kwetonda gwewetonde ku saidi yaani yakajiiko kitegeeza Namiro yali tayise bantu babuvunaanyizibwa kiri awo ne mugamba twetonda ku byonna ebyakoze eki ebyagenza obubi era tusaba otusonyiwe okutta omukolo gwo era tusaba toddamu tuyita ku mulala kuba nagwo tujja gutta kati mwemutta mikolo nagwo tujja gutta mukwano ebbanga edwala nga tukyalina Sky Soldier ne bwataba Sky yekka
ebbanga lye tumala ng'otuyita ku mikolo gujja ffa nze siyitibwa ku mukolo. Naye wajubisa nti kyekyaleetera olino mukuba eŋŋuumi ng'alabika alaba alinayo munne n'agamba temugenda kukwata ku muntu yenna kyokka bamukuba eŋŋuumi olina kye wakolawo nati ndi feke friend okitegedde. So yeyo Sole bwe kati bwe yali ntumirako abakyala b'omwaka eri olunaku lwabakeeredde mutandika okwesesa ne bakasitoma. Manyi n'okukola mwaka edi si kyangu oba n'ebizibu bwe wasuze nabyo kati nga bulina okukyotandika okwesezeza buli anaagula n'ataagule. Kasitoma kano nno kalungi ogenda kalaba kambalemu ne weesesa n'amannyo ne gakkala. Emirimu egimu si myangu. Emirimu si myangu. Tuli mu ggwanga kati mu buno obudde bwe buti baba bize. Bali bize kati beesesa n'abataagule n'abanaagula. Tuli mu ggwanga nga UECDL ekyavuga emmotoka za umeme. So kati UEDCL mbasaba enziba gye mutubbamu amasannyalaze umemedde. Light yadduka. Tusaba yakadde. Bannaye light yadduka tamanyi bufumbo. Enziba gye mutubbamu. Light yadduka tamanyi bufumbo bwo. Bwakabeera mu bonna budduka buddusi. Naye light yadduka. Tamanyi bufumbo bwange. Tamanyi bufumbo. Naye light yadduka muganda wange. Oteekako unit yes? 4 ku ssaawa 4. Then ku ssaawa 4 kitundu oba osigazaako 2. Ogula unit saaga. 40. Ku Sunday. Ku Monday ng'olina unit 2. Light. Ye light. Mwajja bumyansa mutu. Anti ye light. Twaba kyavuga emmotoka za umeme. Mbwa mmwe mutubbye mu kaseera ne ataya batambulira mu za umeme. Ne kampuni teyali ntegeke. Bwe mwamanya nga mugenda kujja mu buyinza lwaki temwasuka ne muri branding your own cars, your own attires, your own colors ne mukola ki ne mujja ne mubunatandika cooperating. Light yadduka obuddusi oba alagawa light yadduka nategedde fa bannayuganda ffe basi oli yali yakanga bagamba ogenda kwaka yaka kati ono light tebakuwanzikiza naye kati ono light kimyanso. Light yadduka nga myaka okimanyi nti nno okuva ku myaka 10 mpaka ku 2 lugendo luwanvu naye okuva ku 2 okutuuka ku 3 dompi nnyo okola bukozi bwoti ng'owezezza 3 naye abaana enkunyula gye bagikunyula kati emyaka gyanguwa okuva ku 2 okudda ku 3 muganda wange. Lwakwanzi newunya n'omukazi awezezza emyaka 3 akyagamba omusajja mbu tugende mu bakadde gwe kennyini oli mukadde awo oli omala ensonga. Tewetaaga bw'oba olaba oli mwaka 3, 3, 2, 3, 5 mugwano ne bwe bakwana nkugamba tugende mu bakadde kyekigambisa bbaawo tugende mu bakadde nawe kennyini oba mukadde omala ensonga osimalirawo n'osala ebintu obimala gwenda leeta ente wezidde tukiwedde n'omwana ofuka n'ogaa kati ddali ebintu tubirye osegere tewetaaga stressinga bantu kati ow'emyaka 25 agamba omusajja tugende mu bakadde naawe owa 3 mugende mu bakadde ki nga naawe wooli. There's another day above the ground kati kwe gabukedde otandika okukaka ne bbaawo oba ne mukyala w'emboozi mbu muli mu communication kumba omusumbuwa mwerimba naye relationship z'okwerimba zinyuma gwe waliwo relationship gy'obeeramu Jayden ng'ojja mwenna mwerimba naye nze ebintu by'okwerimba nagaa ku kwerimba kwemalira obudde ku kwerimba kwe tutava malira omuntu yes tuolabira ddala ng'akulimba naye mulimbe mwerimbe like waste each other's time. Yes. Omusajja bwakukwata naga Shami Mayanja. You're tall. Nawe mugawe baby. You're rich. Yes. Osegedde. Mutambulire mu obwo obulamu. Bukakanya stress. Bukendeze bitu by'okwerimba. Olina bitu by'okwezaamu amaanyi. Osegera. Wakwala gamba bw'ogwirawo mulava ati. Bw'ogwirawo muki? Mulava. Tokizibwa gwa mulaavu. Okugwa mulaavu artist gwa mu bisooto. Tokizibwa gwa mulaavu ojja laba ennaku nnyingi ng'ogudde mulaavu. Okubonaabona okusooka kutandika kukigamba okugwa mulaavu gwa mu mabanja era kati wanagaweewole weegali kwikironi kwasakwasa mugwe ne Shalom musudde kwasakwasa okugwa mulooni era okugwa mulaavu ngwa mu mabanja ne mmanya nti naye ebbanja ya mitwalo egi terigenda kummenya mutima yadde waliwo juzi yateekako ssente ne bazisala ne kinnuma. Juga tuwa tetunatuuka basaso. Ojimanyi mali ennaku 3 nga nkyetegekera bbanja. In fact week.
nga wetegeka okusasula ebbanja lewegirayo nga weyagalidde eryakutaasa ebizibu wiiki namba okimanya ebbanja osobola olisiibya ku mumwa nga just oyogerako bulyogezi disasula ninayo ebbanja lya kwikironi ninayo ebbanja naye ngenda sasula ebbanja lino nayo sente zensuubira ninayo ebbanja lya you're just preparing yourself kusasula bbanja ebbanja olimanye gwe naye nze kasita nayiga nti omuntu omulamu olina obbaayo ng'olina ebikubanja so kati omuntu bwajja mu mawulire nakuba munagamba akubanja si mawulire aba takuswazizza tanswazizza naguma omuntu omulamu olina obbaayo n'ebikola ki ebiraga nti oli mu ggwanga onaavaayo otya okayanira omusolo gwe babba nga tolinayo yadde ekikubanja naye kati waneeno mba mmanyi bammanje kwikironi simu wamala n'ofuna empya yemu just nkyusa kava nga naawe bbaawo watafuna mukazi mpya just yakukyusa ngoye n'olabika ng'ompya so tugende mu maaso tukyakola oba okwoyo so nga nti okwoye so ebbanja eryo nemmanya nti kati liriko $3,000 mulimu amagoba ga 10 ku 225 nga gwe musolo nemmanya awo nange ndi citizen awo ntuulawo nensi nze ngamba eggwanga mulibye mulimazeewo abantu mbamalawo tewali ddagala nga nkimanyi naye ebbanja lyange wedda sinnakulaba mukwano gwaffe bamweganidde ku live mukwano gwangaani mukwano gwaffe mwana gwe gundi abiŋŋambye bagambye ebigalo tewabirabye saabirabye nagwe mbalinabiŋŋamba nze mba ndi awo kajiwagambye azunga alina kabebi akapya maama n'agamba agenda proposinga bakayita binti mwana gwe omwana yakyusiza ne gundi yamugyeko ku profile pic namugambye nemugamba naye shugofaaki n'omusajja ali mukufunirako erinnya naye omusajja yali tamwagala nze namanyirawo oyo omusajja oyo atalina kaliya kaakati nno mukwano n'amukubira wano it ended but I knew that boy was using that boy. Bambi kati twamusose ne tumugamba ne yeegumye tumuweereza obuvidiyo omusajja amwegana abakyala abaddugavu ani anabaagala yabirabe mbu ne bimuluma mbu n'agamba gayi namugamba mbu kayeetonde publicly mbu Sugar namugamba no it is okay namugagenda nga yeetonde publicly yeetonde bw'aba aganye namukubira nno nga tuli wano ne yeewola ku ssimu n'akuba n'agamba lwaki yeewola kyokka ng'alina omusajja bulijjo kisiibya ku mumwa my man n'agamba mbu no babe yamukubidde wano babe bazibeda bagamba weetonde publicly bwe buzibu bwa beebu namugabe omusajja gw'oyita beebu oyo ajja kufuukira akabasa nenjagala okukubira neŋŋamba Jaden ajja kuseka afe the same things nabagamba wuliriza. If the man is not claiming you, why are you claiming that don't idiot? Claim that man. Abasajja baswaliza ddala. Omusajja aswaza nabagamba omusajja yenna aswaza. Abasajja baswaza. Sajja bamubuuzizza ku live. Wabirabye? Babikulaze? Bamubuuziza aliwo omukazi akwesibako waneeno kuwonni omumanya mita black nagamba yaliwo oyo. Akutambuza interview yabuuza yaluwa. Really? Nga wano watana akayimba kakapya katagenda ttambula n'akazinirako amazina. Ye mukazi y'omu gwe wagambye mbu yaluwa. Nedda tetukedde. Ezo ennyimba z'okuba ezitagenda ttambula toyimba nga olojja na kuyimba. Omukazi wattu bwazituulangamu bwazifiirangamu nga ndabira ddala temulina lugendo omuyimbi talina gyadda relationship nga talina gyedda neŋŋamba Sugar be single. No, you have the potential of loving sugar daddies. ate namugamba ng'alinga eyakagwa mu laavu omanye omukazi eyakagwa mu laavu omuwagizi wa Arsenal n'omukazi eyakalokoka be bantu abatawabulwa kati Sugar awe yali tawabulwa olabye Katonda alaba ku mulokole nga yatijje n'omusumba abatamujja ku status yerabira ne bawe yamuwasa tolala mulokole nga tijja na musumba kimbi biri musumba bayano bawa amanya daddy wange daddy tugenda mu service kati mbadde ku kyaki. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Business zifudde ziweddewo mulimu by'ekisirumbu daddy.
Musumba Eva abamukola yaba ku business tuli wamu naawe nagamba in case of any emergency fenga bachali bwe naye twamugambira woyo omwami wakyayira sugar okukwegana n'okukyawa byawukana naye era akweganye asingako bakukyaye asingako akukyaye bannange kubanze olaba okunkyawa onkubisi mino ng'amanyi todda tukimale naye ate ekyokusinzira ku kamera ng'abantu bonna balaba n'ogamba ng'ate nze kenyini ng'omukyala navayo nenkakasa abantu musajja wange gwe nnonze weewaawo babadde bangi nga basaba bafumbirwe naye nze nnonzeeyo no omulungi abasinga abasajja bonna n'avaayo n'agamba sikumanyi musajja yamweganyi misana ate misana mutuge gwe musanga mutuge katono kafa mangu ne tumuloge adogo terikyakola aneero red alinga muloge tanga mine music tatambula asuse kiwedde go busungo ina bonji lwaki yakyayeshiga twamulaalika we have a trending couple ana yemu naffe namukasa the husband is in the country takyakola na interview nanti babera mu hotel kati abamuzi oya status yabataddeyo baby wamponya abayaye manyi yatugambye yagalakawo ekisajja ekingereza ne kimufera laavu namukasa it will end what will end nedda nawe tosabira munno bwotyo nedda relationship y'abannamukasa njagala nanti kati olaba ye namukasa akipika nnyo simanyi kituuka ku bakazi nga bagudde mu laavu kitupika nnyo ekintu kino simanyi kituuka ku bakazi nga bagudde mu mukwano okipika nnyo neko omusajja yapika bw'olaba ng'apika then now take the initiative put some effort naye wolaba omusajja talina kyeyayogedde sugar yapikanga ekintu bambi ne sugar n'amuyambako gamba omusajja yapikayo omulundi gumu omukazi n'apika emirundi kikumi yes nze nakolako ne interview naye nabalaba nga bagala kutta busi naye ng'omusajja yeebuzaabuza bwebuzaabuza nga yeebwalabwala ng'oluba olubbi ng'era alagira ddala tayagala shuga ate namulaba nga bwetino tatagudde kyampanya ate ng'olala tayagala gwe wasooka okwogera kyampanya bulunoke yatukitalayo message kimpozi kyampanya twagala ba YouTube abalwana kyampanya we never fought that show tetugirwanangako in fact twali tugipushika n'ogipushinga nzije nkubuze ku kyampanya naye mbadde nkubulya relationship ya namukasa it ended namukasa I wish you the best n'omwami obambi bagenda ku nanti kale olaba kyenjagala ze namukasa bwe yagaleko kana akaseera omanyi kyekimanga laavu empya laavu empya enyuma owulira nga tossa owulira nga otambula tutambula bonna tukanwanga bonna sibalabanga omulungi buli muntu olaba omuyinako buzibu ne baba talina sente musa owulira nga ayina banka namba eggwewo olabe wekyawakyawa wenna bannaye otuuka nga buli omu akuunyira zizo na bagamba it takes one man to hate all men bulungi nnyo it takes one woman for you to hate all women okitegeera naye gwe era mubasajja abo bonna abasajja abaaliyo abangi walondayo yatakukubira ssimu walondayo yatakwagala walondayo yatakuwa ssente walondayo introvert my man is narcissist bino byomusajja vuzuukuka ekiro omufumbire be walonda mubasajja abangi ennyo walondayo oyo agamba omukyala wange bw'atayoza boxer sijambala walondayo oyo naye tetulina kyakikolera walondayo akuba walondayo yali ate olaba just bwemwamudeetinga waneeyo obiraba wolabira nga abogoddemu manya ajja kuboggola wolabira nga akoze bw'ati ne yeetaasa manya omutuukira mu bufumbo akubye bulungi nnyo wakati yali akyegula akubye bw'olaba nga asokangula eddoboozi n'akuwogganira n'awogganira nga just mukyadeetinga wakuwasiza omusajja nze wampogganirira wempogganirira tubanga bali mu kuyimba teri kakkanya ddoboozi tokkakkanya ddoboozi ku musajja atakkakkanyiza lwaki okola kino tunawe lwaki tonyesabira ndeka geza ku kyalo sinika ennyo genda wasa abeewammwe genda wafumbire abeewammwe kasiya buloolo yes wajja n'agamba naye hani olaba naye lwaki wakoze kino nekino nabadde bwenti ne bwenti naye kati wuliriza nno tolaba nko basajja nga mukakkamu nga tawogganye naye ng'ayomba
Mukimpowooza. Olaba oli musiru gwe kikazi gwe. Bakutya okuvuma. Ng'ayomba muganda wange. Nange nnyombera mukimpowooza ekyo. Ng'oli akkakana. Kati olaba Zubeeda. Olaba olumu ebintu by'okola. Kati olaba amagezi amatono. Ogasussizza mu ebintu by'okola nga tomaze lowooza. Kati olaba ng'omukazi omukulu nga ggwe atuludde ayina n'abaana. Wandibadde tokola kintu. Nga takuvuma, takuvoola, tawoganye. Naye ng'akuvumye muganda wange. Ovaawo weewuse bw'oti. Akamwaga ago g'oyasamirira olaba. Singa oba oŋŋambye bulungi nzisandikwasamidde naye olaba ogenda n'oyasama omuntu bw'akola ng'obikkudde akamwa agamba ebigenda oyogera birungi naye buli w'obikkula bw'oti akamwa ofubutukamu butwa ng'akugamba kati olaba byonna obyeyogedde ninda kusamba ombefu obwekiko bw'ekitalo kwatamu engoye zo kenda ewammwe nazikutte dda ndika kawaala neebase wonobera nze teba yeffe kali omusajja wagambira ke yagamba nti yakangamu naye abantu bali babiri okangamu omusajja ne yekangira ddala nze nange onkangamu neyekangira abantu bali babiri omusajja woggana ennyo n'omusajja ayomba mpola mpola oyagako baliwo bonna sibaagala kati bonna bayomba teri atayomba teri atayomba kati njagala omuntu ne bw'aba ayomba ngamba empola mpola tonjasamira kubanga anti era wali ayogera empola kati ayogera empola n'ayogera ennyo yagala mukimpowooze wano nkuddemu nkuvume mukimpowooze nange ebinnyo by'embwa byosinika nange tonjasamira tukyali baana bato nange ani olaba tetuli baana bato tonjasamira bw'otyo kati omusajja muyomba ayomba oyomba muyomba ayomba nnyomba mbali manyi osirikako n'osuka n'owuliriza tebaagala teekamu amazzi nga ge bagamba obuutika amazzi nga ye n'okubulira baali bati senga yali bize nnyo oba senga omanyi basenga tubeewaze ennyo engeri gye twayiga nti baba batulinako ettima anze wange tanninaako ttima just yali bize nnyo mu ssente ze obudde obumbulya teyabulina yaŋŋamba kimu obufumbo si lutalo yagambira fumbo si kunaanya yaŋŋamba si lutalo bwe biba biganye kolaki vaayo yes nze ŋŋamba abantu wanika kintu bwe kiba kiganye wanika tawulo ate bagende kukuba binnyo bimalamu ng'olwokukyayagala kukakasa sente bwe ziba ziganye ate nabagala sente ziba ziganye zikole ki zireke nedda anti olize ba sente era kale nze sikyawuliza motivation speaker sente ozikola mpola mpola sente makuba amatuufu enaawangaala bugumiikiriza ebyo byaggwawo kati sente twagitegeera oba ezze nnyo oba ezze mpola oba yamangu oba si yamangu eggwawo ey'empola n'ey'amangu zonna ziggwawo zonna sente ze zimujjukira it's the same money bulijjo njagala okugamba akantu kana abantu ebbanga ly'okoledde miliyoni 4 mu myaka 2 zisa okuggwawo enkya ne miliyoni 4 z'ofunye leero mu ddiiru bwe ziba zagenda zikola ki zigenda so kati byonna byonna tubigezezzaako me I prefer inheritance kati naggaa kati ebyobusika koi byonna tubigezezzaako tulina abantu abatugamba kana akantu tolina mpisa muvubuka gwe naye n'ensi ogenda giraba nedda sijja giraba yaideni enensi gikwata empola ensinga bw'ogiraba giraba tetugenda giraba kati gwe nga bw'ogiraba eri etya mututiisatiisa ebintu by'ekisiru naawe bw'ogiraba si bweri naawe embeera ekyakunyiga naawe osinikira abantu ebinyombo esi bw'ogiraba si bweri gwe wagiraba nga nnungi oba nga mbi ekuyambye eki wayigamu nki kale mu bubi bwayo tolina dde ekikumi naawe ogaba abantu esojja giraba akugamba asookuba ng'ayinamu ng'ayina kati mpa mu kifo ky'okuntiisatiisa ensi akugamba ggwe nti nandikuwadde singa gwe mwana gwe oli wala Jayden naye ebintu by'omanyiira abantu ate ebyokuba walawa ffenna tuli ku layini y'emu kati gwe Jayden singa olinganga bano abaana b'e Bulaaya naye omumwa gutya ensi bw'ogyasi bweri nsi wogiraba naye nze natamani ebigambo ebyo kati wanene kale nze kenkuyekalizeza abantu abambulirira mwantuuka wano kale mwantama badde manyi baba batuyamba kutambula mu bulamu bw'ensi buno nedda beeyambe bokka mundeke ekisooka mwatugamba wano gundi education is the key to success twasoma naye ndowooza oba ekisumuluzo bantuwa kikyamu ekisumuluzo ndowooza mwatuwa kikyamu ekkufuluze kiggula ndowooza ndala size zino ze tuyina eno ebirungi biri mu maaso twatuuka mu maaso oba mwe muli mu maaso waffe gye tutali ffenna twabula tuli mu maaso ndowooza wanjawulo nnyo ebirungi tebikyalina mu maaso we biri kanyampisa ojja kufuna ebirungi tewali mpisa zaawo ne bwofuna empisa ennyo ate bakumanyira bumanyiizi gobeera n'empisa wano tolaba kye baakoze Bulunokke
Bwoba mwetowaze, bwoba wagonjebwa, bwoba n'empisa, people just use you. They just take you to be stupid. Anti Crystal Panda ne Bruno ani alina obuzibu. Tewali alina buzibu. Kuba But just oli. Crystal Panda talina buzibu. Tayina. Ne Bruno ke tayina. Lwaki abantu ate balaganga na yoli atayina. Just statements ze yakoze. Crystal. Yes. Mu interview Alan. Yes. Feze tuyinako obuki. Nange saaza agadde. Obuzibu. Tosatula n'ogamba kale bachali bange bangamba. Ajeide niyo tuddamu mukozesa inaliko DMB ngejayogeramu abantu nene ngamba nedda katukole naye olaba obunyonona obo kimali obo kimazi obo okutta omuggo n'ogulapinga ko toilet paper n'onkuba yadde iba tebinumi yadde oba biba tebiraze nti okubye muggo obanga nkubye toilet paper naye era obo nkoze eki obo mmaze okitegeera muzo ky'okunsiiga ebizigo n'onkuba oluyi teka ko lumu powder ogambe ze Bruno ke nayisaga akola naye ti will end la Bruno ke bulize yakoze Crystal Panda bwe twazize mu yabadde yamangu yetagisa yetagisa simayina kya mututteyo ebiseera ebimu okusirika kintu kiki kirungi kubanga people started insinuating their separation nga gundi nga champagne wedde kati ketulabe sente wezinabayisa gundi yawedde bagenda kwawukana olutandise basokola obatekamu obuki obukyayi obugambo abe fitina olumutandise osegeera nga wali babagaba ne bagamba gundi ani MC yali hypinga nyo Panda nga tevuchayo babiri ngolo wonna tutekamu obuki obuswandi dabato oli cyandi bali tekiri was kuba bandi osegeera mwe bandi challenging ne bakola aba babiri champanya ne bagikola aba babiri tugamba mwadde mwogera mwadde mulimba babano bali babiri oli yagenze kudduka kwa interview kuyonoona buli kimu someone with his stupidity ran to the interview he let the cat out washeged interview yake demu interview yake mwana nakola live kata afese anti kati wa Bruno ke kalaze mu bulamu bw'enseno kalafa abamu tetukyalina sympathy card tifuna sympathy card tetusabeera abantu bagamba bambi omwana oyo bambi Jaden bambi Gayo oyo omusajja oyo tetuzirina Bruno bagamba bugambi bone alabiza abantu bangi nako Bruno alina sympathy naye waliwo kipakita sympathy card kyova Kenzo ne Shiba ko batava sympathy card kintu ki kikulu olaba Bruno ke nekikyala ekyamuyayiriza obuteemwa era walingayo abamuwolereza kabaga yemwa era walingayo abayimidde ku saidi ya Bruno ku Bruno kwesiva omuwayiriza oyagala relevance omunoonyezako masannyalaze ne tuyimirira naye mu mbeera yonna alina sympathy ki ate alina ebikyala ebimuwagira ami byamuwagidde akimanyi yavudde ku live nga yakyasinze okufuna views empitirivu ne likes real time abantu mutwali 3 kitundu in real time gwawo bafuna mu nnaku 4 ku YouTube ng'ate byotaddeyo manyi binyuma yafunye emitwalo emeka 3 kitundu ku TikTok kisoboka uliriza nedda agikube ku YouTube tulabe uliriza yabadde live nanti njagala in real time njagala akube live in real time ku YouTube gwatamiira akantu ffe tuli mu kantu a very dense people you're dense my dear you're very shallow nanti kati ffe tubatuuza wano kozi gwompise obuzibu neerabira nti seereese YouTube ndalamu Kabata namulabye na agamba Bruno nti atandise kuba bakasitoma baabwe bakasitoma bali bakirayant be nti yabadde omusajja omukadde ku myaka gy'olina si mukadde nnyo someone who is 50 years Kabata yavuzina chicken dance nga tuli bato ku Top TV nga teri naagiraba Kabata igwe gwogamba abantu mbu babbya abagaggabo really Kabata Kabata omuntu eyazinanga kakoko dance simanya Kabata style simanya biki nga tebinyuma na kunyinyuma tebisesangako terine gwa in fact ebintu yalina omulimu ogu gumu kola show y'abaana nange esesaawo ku Top TV gwa mulema nabeerako nga is just doing nonsensical stuff just being idiotic things I didn't understand mu chicken does myaka 5 ozze ku mwana omuto Bruno ko emyaka 2 omuwalana omutima ogweka abantu abakulu munaagutuusaawa bakadde baffe nga mususse omutima omubi
bakulu baffe bataata baffe nga mususse omutima ogweffutu ogweffubitiza ogwengo ogw'obutaagaliza bakiraya nti alina gwe yakubidde essimu gwabawo omala bakubira ssimu omala bini bokisinga kati Jackie O zuno ku live jangu Jackie O kyoyo wali awo ate abasika badde bamanyi Jackie O muyimbi so muyimbi bambi mukyala ali yakolera bintu bye oshegeera awo butalina bunoke kubona abantu bazite kuligo yakubidde ki okujjako bagesti yalanga bulanzi bintu bye bagenda bbeerako bakaro nantongo bagenda bbaako kujjako ye Farida yabadde gundi yadde surprise wallahi yabadde surprise oyo mukyala nga tasituka mukwano gwe alinga Juliana oyinza okukola okubeererawo mu mikwano gyo naye yabadde ku live bw'ati nabanga live ekutta omuliro ng'akiwanise Sister Bruno nze ndi kusaidiyo ogwa naye I believe you kukkiririza ani ikozi yali akoze ekyakola ki eweewaani yaleeta kimpanya nedda si yagireeta buno ke yayiya n'erinnya kati yabadde okuyita binatugamba mbu ekintu kyamugira mu mutwe you boy osusiza omutima omubi nno naawe galumindi ozeeko zakyawo oba ojjako zaki obusungu nti bunninnya kati kanokoka n'osooka n'ozijja kati noma n'ozizzaawo gezigeze tuba tulinnya levo oba olina olwambusa you upgrade oba omulaga nti onyiize nnyo from zero to hero keeko from grass to grace so olaba panda mukunga mumukubye nnyo teri amukubye yeekubye osegeera ka interview kano yeekubye emipiira alani yamwokesezza ye yabyeyogeredde talina bigambo bye yamusokodde alani musajja mulungi muntu mulungi kati muganda wange bunoke esooka ali ku live nga gwe tonyuma because I told you as I said Bruno K ali ku live nga he's putting all the initiative to entertain the viewers bonna baali bakola bulungi nga panda ali ku live ali nga mboga yenna abootedde talina kye yali akolako ku live talina kati yali mu tap the screen atypinga bwa delete yakoze naye live yagikola olwenno olwakyampanya yabadde etya kwaliko abantu abiri nga ate bonna abamanyi bonna bakwano be kyogamba mbu n'ensi yonna yina yakoye Kristo kugambye twatandikira mu 10 baali mu 10 bakkirira mu 8 mu 6 mu 7 mu 5 paka ku 2 n'amanya be bangi era he was humbled yes time humbles you agikole wali wagimuganye yekati akola kiboozi ku kiboozi ko tutava no time humbled you ko kirabe alenga when baga time things change by time things don't change by time babalimba things change by money funa sente ne bono male emyaka aga oba 5 nga toina sente things will just keep on changing nga toina sente by time things are changing but nga toina gye weeyongera oli awo mukole sente bannaye bantu bange bajja bajoga mukole erinnya mukole sente abantu bamanyiira osobola okuba mu ne sente oli yankubidde simu nangamba abantu bamanyiira oli yankubidde simu nangamba kati nina wana akalango mbadde njagala okankolere ka 10,000 ne mugamba yabadde munyankole omanyi bo eva bazuka ne list ya rongo namba ze banakuba buli kumacha buli kumacha abanyonkole baba wa list bajitwa buli kumacha banonyemu je banakuba n'abengulu bakayiga akaza kali yakubidde obabe mutiene namba zaffe musoka ziwa banyankole nga tefete mutina bajitu wangaze customer yena asoka n'aba nayo ngene gichimango mnyankola ajirina ngajino reda yasoka nokukubira ozisegeera so yankubidde sebo yaŋŋamba nawa nakarangu kanka 10,000 mbadde nsaba okankolere ate ze nina zokka sigenda kukongerako ne mugamba mukama wange tukimanyi era twakkiriza
mwe muyina eggwanga lino mwe mufuga kuba ebyokulembera mwabivaako mwe mututwala naye akamanyiro kabe katono temutuyingira nnyo ate si mmwe mutuliisa mwenna okitegedde ne mugaa kati mukama wange zirieko nawe ziwulire ezo sente zirye kawe jajjaawo akakubi ku mitwalo 10 kawe kuba ezo sente zompa ne bwe mba sikoze nzikola ki mba nazo gwe lwaki oba ozimpanga ate oyagala kukolera omuntu naŋŋambu amalala ganzijjudde si malala yali nozampa yali ampa 3 ne muganze sikuba bulango bwa let's have some class okitegedde naŋŋashamye muyina amalala ne mugamba amalala genda ogagamba abeewa amalala nedda naawe kola nnyo obeere nga Shamimu banga nze naawe obe nago ng'osoggaana 3 bamanyirira ddala bakambwe kwegamba bo we batulaba waneeno nga twogera nabo balowooza tuli mu kalibazezi balowooza they have the audacity and the capillarity the cacophony to just talk the way they want to us. Omuntu agenda kukoona mwakumanyiire ebyaddala akumanyiire ku ssimu yo ku datawo ng'akumanyiira talina kye yali akuwadde omuntu akumanyiire kati nze nabagamba omuntu akuwozese ku ssimu yo ku datawo mulinga ne bbi abantu bajooga nze omuntu nabagamba nze omuntu simita mugagga mpozi nga maze kupa ssente nze nange oba mugagga ng'onjokya ng'ompadde omugagga ye mugagga njokya sirina toyina kikakasa mu maaso gange toyina bujulizi bwonna bulaga nti oli mugagga ebigambo ne bw'obyogera otya saagala kumbuulirira ku bugagga nze ndi mugagga bannaye nze nina sente zange bw'oba tompangayo saagala kulaba bugagga bwo mpa ndaga obuzibu bwe mulina muli baavu bw'oba tompangayo toyagala kulaba waliwo n'abatugamba mbu togumiikiriza kulaba oba ngenda kuwa bw'oba tompangayo you don't have the audacity to call me broke toyina tokkizibwa kumpita mwavu ndeka n'obwavu bwange ti omwavu ng'ompadde awo ŋŋambe mwavu namukola ki namuwa tonampa oli eyo otimba ebinnyo bikulinga kateni za loogi tukoowa nammwe mwatutama mwatutuuka dda wano tuli mu nsinga layiti adduka abantu b'e Bulaaya bazikola abantu b'e Uganda banzizeemu ne bankoonamu ne baŋŋamba abantu b'e Uganda mugaanidde ddala okusiima kwammwe kutono kutya omuntu w'e Bulaaya akoonamu bafuna ennamba zammwe lubeerera be batera okufuna ennamba zammwe n'akwagala ng'akwagala Jayden n'akoonamu n'akuteerako nze siina yanjagala bankoowa n'akuteerako $10 wamala okikuteerako Jayden addamu okukoonamu okukubira mbu boogera nnyo simanya ateereddeko 10 naye agenda kunkubira ayogere nnyo mwaki mukola ebintu ebyo ng'ate zo ssente zaabwe temuzigaana ab'ebweru mwakisusizza mulina emboozi mpanvu naati giwuliriza akuwadde ssente ze ssente ezo zibamenya wegamba mutusasula kutukubira lwaki tozigaana ssente zaakuwa ati katulya kiri bwe kiti nze nagamba kyonna kyoyingiramu enter a certain thing with an intention soko ŋŋambe ssente zino nzikuwa naye ŋŋenda kukukubira togaana okunkwata ogaana mmanye nti ssente ozimpa ne bw'omalako essaawa ezi sikuyinaako buki wansasudde ompadde $30 ekyessimu tetwakiraganyeko nti ogenda kukola ki kunkubira onkubidde oyogedde eddakiika 2 agasooka oyongeddeko eddakiika 3 oyogeddeko essaawa nnamba ewezi fe abateekwana abatali mu bufumbo bwa long-related relationship oba ofaaki okunfiirako essaawa ennamba ku $30 ogalinamu oba ogalina anti bw'oba ogampadde ŋŋamba naye oba toŋŋambye ekikamba bize nange mba nebyekola ng'ebiki oba tonguze okumpasa toba tonguze era okusiima nagajjukira bo bamenyeka nnyo ate mwe mubeera eno temukola tubeere nga tetukola ki temukola abantu be bakola balina ssente ate bemusaba ate temusiima nze sirina muntu webweru gwe nali nsabye era kyova nze kyo kikyankuumye nga siina njagala seegula ku bantu sigula mbozi ku bantu sirina mugagga gwe ntuulaawo muneziraawo mbu musudiye era nze okwogerako mbu oli mugagga you have to first give me money nenzija nenfuna obudde obugamba gundi mugagga gundi alina ssente bwe watunazimpa your name keeps out of my mouth okitegedde nze seegula ku bantu
teri muntu gwenzirawo ne musuutiriza kati ondaba kati ogenda kunjokya kati okoze bwoti sibirina wamu ne baga bwakuwasa towe Bulaaya sibirina era sibyagala bwe bakuwata sirika agambako munno omulala anti bwegaye bwakuwa namuweerezaayo akakadde bambi bwakwata sirika bikubira meeting agamba banne mukwano gwange no yaweerezaayo Shamimu akakadde nze nsiibe ku mutimbagano tusaba ssente we muzituwa muzituweerera nze nsiibe ku mutimbagano ng'ekinsiibizza ku mutimbagano just because someone gave me money anjogereko bwe mutuwa musirike banayi tuki ekyatuuka ku bayibuli guno bwe gugaba guno tegulina mmanya naye mwe muweesayo guno bagumanya gutya no tuba tetwerabidde kali nze sobola kwerabira muntu yali ampadde ku ssente ze era mbeerayo nga ŋŋamba oyo muki okitegeere oyo wange is a good person nange serabira muntu wange alina kye yali ankolera nsoba nga sigenda nsobola kuba nga tusobola kuddamu kwogera nga sigenda kusiga ku mumwa sijja kukola mutima gwange nga wooli wano ng'ogamba mu byonna bambi wadde akola kino you already have a place in fact you don't have it you bought it ekifo wakigula era nze mbajjukiza ti mutima gwange mukyalimu ebibanja bingi buli ayagala ofunamu ekifo ngula bwe just kwata simu ŋŋambe oyagala ssente mmeka timunnaye nteeraako bwezi ne bwe ziti nkuwa akafo mu mutima gwange akafo ewa sibukazi oya okitegedde ng'okaguze you haven't bought anything you want to own a place oya mukomeyo nammwe mutama mwatutuuka dda musooke mutuwe sooka onteekeko agule ekibanja ku mutima gwo ogule ekibanja bwonna ayinza n'okwagala n'okusinga bazadde bange totandika bintu bya kisiru wallahi hali bazadde bange bampa nakula tebakyampa kati jjukira nze nina n'obbawa wakubirira n'akubuuza nakulabe wakoze ne Zubeida yakuwadde senogannayi Zubeida omuyita akeedi taata wakkubira bazadde bange bonna abanno bamanyi tokolagana na taatawo bamanyi sikolagana na taata wange omuntu bwotera otuteekayo obukambwe waliwo yagamba luli naye omwana oba bambi taata we yamukola ki tewali kyeyankola kyamaanyi naye nga weekiri naye just weekiri sijjaga nti kiriiwo ate nze nkuuma empalana nze nkuuma obusungu nkuuma empalana yo nsagijjamu bujja fuse naye mba njifukirira kyemanyi bajja kukalaba naye kenyini ajja kukalaba akubire nali muto kati munawe bye tubeerera abato naweerera omutwe eggi lyali ya siringi bibiri ngamba taata lwaki tongulira yejja effumbe manyi sebo omwami kye yaŋŋamba ate tondaba nti ndi nkoko linda mbiika olirya taatawo kasdaira wallahi okunzitira wano era nakati bagenda kugula bambuze lwaki obyogedde ninzi nkyogedde nkimazi n'omukyawo olwekyo netwawukana ijje lya yasingi biri nga tirina tuka ku 5 lwaki oboga omuntu linda mbiike kuva wali ngaba nolibirabamu enkoko n'okulibika talibiikanga kuva we yali nsuubize ekyo kyekyabawula nze nkuta buli w'omuntu naba oti omulabamu olukoko ninza abiika ate abiika talibiikanga nti kati bwe busungu bwenkyamulinako tiyagaana obbiika kati mutuula akakasonga mu kasooti eno bulijjo tumanyi yakusuulawo teyakulabirira kuva ku ebyo byonna teyabikola talina kyeyakola ate n'ayongerako n'ekyejji talina kyeyakola I won't give him credit of things he did not do ate nze nabagamba ebintu by'okudda eyo ne mwetuuza nti muzaddewo aba yakuzaala ekyokuzaala kimala omuyita nkoko mu bataata bamwe balinga nkoko nti olumala okugwa ku nseera nga adduka oba mubayita misota nti olubiika amagi nga bugenda owanga asobya ebyo bintu byammwe bya kisiru owanga asobya ate ate asobeza ddala asobya n'okumusonyiwa ne simusonyiwa nze nkubuulire oba asobya oba tasobya ebikomye singa aleeta eggi eki singa eggi alifuna n'alireeta takyayagala gendidde gamala jjo gendi ayagaleeta nali mugezesa luli alireeta owalame olireeta nga lya bibyo n'alireeta lya 5 oliko ekikyamu tunula nga anywedde enjaga
obusingo bwa kitaawo bukutte obuteekako nze nagamba okubika mbukuteekako nze mbukuteekako nze nkubuulira mbukuteekako kubika yamanyi naye ye yali yeyitajji tonteeka mu ntalo za taatawo sajja nabo kwesiriwa tulina obusungu bwaffe nodda mu bintu by'ekisiru ye gwe nawe wali omusabejji wali omuyita nkoko bannaye kati taata naye musaasire kati bwekusaba fiizi ondaba otya omwana wo tuula olisoma omwaka ogujja ndowooza owulidde such stupid parents your dance they are dense naye nze nkuuma obusungu nange nkuuma kuuma empalana onkolako akantu katono bwe kati kati wuliza ne bw'okyogera mmwe tetusonyiwa ne bw'okyogera nkimanyi nkokomya okunzi ne bw'okyogera bwogezi ne bw'onjogerako bwogezi ne mpya nga sikisiimye kuwalana sinze obutakuwalana physically kulaga nti nkuwalana naye nze nsiba ekikookolo muganda wange ekkola ennina ku mutima lyokka nze nnina bbi ku mutima olinakko nze nnina bbi ekkola ennina lyokka nze sisonyiwa nze nnina bbi ku mutima ebintu byonna bye munkoze sibasonyiwa akala kungulu munda aba mubisi bubanga busa bwa mbogo kungulu akala munda aba mubisi ate ng'ayokya tulina obusa bw'embogo ku mitima nze nkubuulira era omuntu olowooza nti ojja kunkola ki bannaye men who have cars abalina emmotoka ez'ebbeeyi bagalo child bakomplaininga mususa obubi olina ebyo gyoyiseemu bannaye nga mmanyi ekintu kyogere wetakya mususa obubi bannange basajja balina emmotoka ennungi bo babi basajja bannaffe bumususa obubi bantu bange afaanana nga nedda waliwo ekisukka ng'alinga omulinnyire mu mulyango nga ne bw'aba akwadde sente nnyingi oddayo waka ne weekuba mu mutima n'ogaana naye ono ŋŋenda tandikirawa yadde tulyalya bambi alina kibbaa kye kibi yadde waba agenda yanywa n'avaako agenda atamidde abasajja ab'okusibira omutima kali akayimba ka kafeero mukene mulire eyo abasajja ab'okusooka onywera enjaga mususa obi basisita bakomplaininga balina ne buno obugundi bwe beteeka ku maaso kati naga fashion mukole ku zi skin routine naye mbu mugenda bugenzi mu sawuna ate mwayiga sawuna ate balina kye basala mu sawuna ate temulina kye musala ava mu sawuna n'alya ensepiki namba ey'emmere olugenda mu sawuna mbu ate muyina embuto nnene enzibu balina embuto zakubikkula mbu musale ku mbuto omwana ow'obwala n'atuuka nga abikkula lubuto okulaba akatundu kakeekyamu naye nga sente z'omutaddemu nga nefeesi nnungi nga ne sente z'omutaddemu nnyingi bitya tasobola gaana sajja bambi bivuga emmotoka ennungi omusajja n'abeera mu tx naye ng'omusajja wa sente obubimbu tebulabika abawala bwe bagamba nedda bwatuuse ne butandika olabika bwamaze ne bwejjayo kyasusse bwamaze ne buvaayo ate n'ekirala abatalina sente mikwano gyo ate ng'abanaye mulaba nti sente biki va ku kyesente ngobaganga nga olufulumaga ti yoyo naye njabba nnyonnyola yes I can explain oyo omusajja wa I can explain mbu mususse bataata sente zo muzina naye mukitabuseemu anti ate abaana abawala bakyagala okugendayo bagendeyo bwe bamala obbawo essente okibasajja babeere n'abalungi bwabwe akafaananyi omuntu gwagenda okuba naye ziba amaaso omwana n'obuwala ziba amaaso tandika okuzannya emizannyo gino naye abalala batalina ssente abalina obumotoka buno obutandikirwako siyenta ki ekiba kikuteesa omupiira gw'ekigaali ku siyenta teri abakakaggula mu motoka bannaaye sincerely speaking bannakampala kitusukkako nosanga emmotoka siyenta erina emmotoka emipiira 3 egy'emmotoka ogusigadde gwa kigaali ani abateeka ku pressure ey'okkugula amamotoka emmotoka bwoya togisobola gireke nze nenya booda lwaki ogereza ku siyenta notukka gy'ovuga nkimanyi gy'ovuga ebbanga lyengikulabiddemu baya ekumala kuba wakulanga yo olaba emmotoka teri abakase eggula mmotoka
situla omuvubuka ono mujje wano. Emmotoka nedda leka Nedda, tukole, leka leka tukole. bakujjawo, bakujjawo. Leka nammwe tukole. Katwale. Producer bijjewo. Katwale. Kale. Bwe mutwe mukoze. Bakutwale. Bazije mu interview. Genda. Gamulawa. Oyagenda bbeera nga wano. Abasitula abajjewo. Webale nnyo. Wafunye kanyama. Nafunye kanyama kati. Buli ammanyira nga bakusitula nga bakujjawo. Kale. Nencha. Tetulanze ba sponsor. Tewali sponsor kwe tugenda Tuyisemu sponsor. Munayiga empisa teri sponsor. Jako producer. Bashar Tours and Travel. Wakamulya. Kale. Sikando sensi. Mulye. Juli nigina. Kale. Tukome leero. Kimala. Kikuwe ekyokuyiga. Naye. Sho ziggwera mu bulumi ennaku zino. Ziggwera mu buvuyo. Executive Media. Focus, innovate, succeed.